Abantu abasoba mu 7 be bakwatiddwa poliisi mu bitundu by'e Mukono nga balangibwa okubaako n'ekkobaane saako ne kye bamanyi kukutibwa kw'abasiraamu ekintu ekyewanisizza ab'enganda zaabwe emitima. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire batuuzizza e Mukono, bano bagamba nti bukyanga abantu batandika kukwatibwa mpaawo amanyi mayitire gaabwe nga tewaliiwo na bonna batuusibwa mu makooti kubaako na misango gye bavunaanibwa. Newankubadde ali mbuyeekera naye alina eddembe ng'omusibe, eddembe ly'okulaba abantu be, eddembe ly'okulaba looya we, tatulugunyizibwa eyo mu safe house. Ne bavuga ne bazza eno, ne bavuga ne batwala eri ne bakuba, era tulina n'okubuusabuusa oba abantu baffe bano 7 bakyalina balamu. Kyetuva tusaba poliisi nti waakiri olwaleero lwokka yeeyiseeko ng'entendeke. Abakwate kuliko Sheikh Kayiwa ng'ono abadde imaamu w'omuzikiti gwe Wantoni e Mukono, era ng'ono y'omu ye ddereeva wa ambulensi y'omubaka w'e Mukono Betty Namboze Bakireke, nga okukwatibwa yali ku mirimu gye, saako ne Ismail Mpiima omutuuze mu bitundu eby'eggoma. Naye ndowooza nti oba aliwo kinyu kuba muntu badde nzimba mazina y'ebbanga nga sifunako mawulire nti oba yabbye oba yakoze ekiteri, naye kyampisa bubi nnyo nentya neŋŋamba ye kiki. Ngenda okutuuka okubira abantu nga baŋŋamba walaga mawulire bagawuliddeko nti taliko okunkubira amasimu kumu. Kyeyoleserwatu tutambudde okuva ku Lwokutaano mu poliisi ez'enjawulo, tulemeddwa okusangayo abantu baffe. Wabula kye tuzuddeyo nti waliyo n'abantu bangi nnyo abaakasibwa nga bali mu buduukulu bwa poliisi batwalibwangako mu makooti, bali mu myezi 2 mwezi gumu ku CPS. Baagala poliisi eyimbule abantu bano kuba kirabika nti balangibwa bwemage.